people. People power is not a political party. People power. Bino Mubaka Ssenyonga abyogedde ekisomero kya gavumenti era St Andrews Primary School ekisoga mu Gombola y'Intenjeru mu disitulikiti y'e Mukono ku mukolo abayizi kaboleserezza ebintu ebyenjawulo omuli okuyimba, okuzina n'okuzannya katemba. Ono avumiridde ebikolwa eby'okutulugunya abaana nti kibalemaza obwongo n'agumya abantu ku butabanguko obuli mu kitundu kino nti gavumenti emaze okubusalira amagezi. Abantu badde batidde mu kitundu kino olw'obumenyi bw'amateeka obadde butandise okujja. Kiza okuba ekinyenyamagi kuba batwongedde ddala abamiritale. Nolwekyo kitegeeza nti gwasuubira okukola ekyeffujjo tambula nga weekuumye. Tibalina musango okuggwa anakoze ki? Fujjo. Wabula oyo gwe balowooza nti banaamusanga alina ekissi atambula gafa busa tamanyi gy'alaga bayinza okuga nti kuuma naffe paka ekyanga kyeyamani weeresu wano akoze eki azze. Akuba essomero lino Reverend Edward Sezzi wano wasinzidde n'atuma omubaka waabwe okujjukiza Pulezidenti Museveni obweyamo bwe yakola mu 2016 we yalekeddeko ku ssomero lino oba okuzimba ennyumba z'abasomesa. Omukulu w'eggwanga bwe yakyala wano 2016 yakola ekisuubizo okuwa essomero lino ekirabo Semalabu ekya staff quarters. Naye mukama wange tekinaakutuukirizibwa. Naye nga tuyitamu gwe ssebo tukyajjukiza nti obwetaavu bunene. Ku mukolo gwe gumu ate bibadde bikyali awo ku ssomero lya St Francis Namawojjolo omukugu mu byenjigiriza okuva mu kitongole Kimazi Education Consultancy Pastor Robert Ssenyonga asaba abazadde okweyisanga obulungi nga balina abaana baabwe. Naye tulimbye nnyo ng'abaana batuwulira kati kijja tuleetera obuzibu ate okujja tugendeeyo bagamba nti okulimba kibi.